po jako akawuwo. Ebyentambula bisanyaladde ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu e Matuga nga poliisi ekola ekikwekweto ku bimu ku biragiro by'omukulembeze w'eggwanga omuli okukwata mmotoka ezitakkirizibwa kutambula wamu ne boodabooda eziyisiza mu budde obwalagirwa. batambule kati ffe tuli musika tukwatako kyagenda tugamba nti tulibala mu ffi afande ekiro kiriwo eki yes afande naye kakati mbadde sino gye nsobola kudda. Poliisi enekulembeddwamu SP Doka akulira ebikwekweto mu Kampala n'emirirwano era nga bano basoose nakukwata mmotoka za buyonjo ezitalina biwandiiko bituufu era nga n'abamu babadde n'ebiwandiiko ebituufu ebiriko COVID-19 wabula nga tolina gy'ogenda kukola babadde bakukwata. Kwegana n'emirimu gyakola watu n'ebyokulya byennyini tebafuna byakulya embeera mbi nnyo uganda wange naye katusubire tukinateera mu maaso gyebujja katugonengezo oba oliawo embeera neeterera sa tusikola wanze nkola mutuwaliza kati mbana na mmere kuba obudde bunkudde nga sina kyakola ki sina kyakola wakati oba nga mbeera kawempe obudde bunsanze waneeno e Matuga ba sina kyakola. Bano bakutte ne boodabooda eziyisiza mu budde obw'essaawa 8 wabula nga babadde batisse emmere oluvannyuma bayimbuddwa wakati mu kwemulugunya. Era ne bw'otambulira bajja kugwa twale tusaba twale emmere yaffe twale kirabe mbeyo semuko nze ndi omu ndadde eringa saate zinawera 8 ne ng'akanje nzize ombuuli ekituufu oba onzikiriza nga ntwala babadde bakyali awo mmotoka namba UBF 170 ng'enene baddemu omuyindi Abidi Aramu neetuuka era nga kirabika obwedda bamulinze dda bwe batyo ne bamugya mu ngono bamutadde mu mmotoka ekika kya drone ne bamugya mu kifo kino. Abatuuze basigadde batendereza nga balabye security ekyasinze wamu n'obukugu obukyasinze wabula nga tebamanyi kimutwazizza. Tubadde tuli awo ne tulaba omusajja kirabika anoonyezebwa oluze ne bayimiriza emmoloka bamugyamu ne bamutwala. Omuwala mutategereka kkalaye naye nga lwadi banoonya ku kido kyali basuddewa era omuyimiriza ne bamupiika mu mmotoka ne bamuteeka mu mmoloka kigonye ntono bamutwala. Kinajjukirwa nti musigansimbi ono Abidi Aramu yali yakwatibwa gye buvuddeko ku misango egyekuusa ku ttaka wamu n'okutulugunya abantu eyo mu bitundu by'e Bukoba mu Kasanda. Ajje Samuel yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. When you see A for police,